Galija muyini gumyansa mayembe mangi. Tonja kumanyira. Galaba nja kukuba omuyini. Tonkanga na muyini. Jakulaga nti amayembe agange temulindale. Kakati empiso. Galaba nkwade na kubiri ng'ovudde ku kyalo. Nze nkwade na 3. Nkwade na 3 zokka. Manyira. Galaba nze musawo mutuufu. Gwe naawe ojja kukitegeera. Bw'obanga gwe musawo mutuufu lwaki oba akaleeba tebajjeewo. Bajjeewo jjajja Galaba omanyi abakazi nabo basiru. Galaba engendo gy'abambululamu. Kale ayinza okuba kwegamba n'ekyuma adiwo yekikola ki ekyambulula kinene okusinga ebyuma ebyono. Senga naawe yakusabye ekintu ekirala ekitali ekyo. Kati omwana bali eno bamupanga. Anti oyina okukkiriza. Oyina okugenda ewa Galaba akwambulule. Kumbe Galaba ajja kakuba ebyuma bambi kajja kutya. Gamba nedda. Senga tunonyeyo ekirala abasamiza abana basaba nkoko. Bali bamulunga baagala wuuta supu. Galaba yayagala kusanyusa gundi. Oddaawo. Genda bakwambula. Manikati okwambula kwavuga kwambaka. Senga suula bisiraani bwe bimmenya. Kati kumbe kalina ebinyumisa. Galaba yayagala abe ng'akola ki? Awulidde. Kaakatuddako omusomesa w'oluzungu n'omuyizi omupya. Negwe naawe onsobedde. Simanyi oba munda mu bwongo bwo mulimu akabakuli nga baakawunzika. Omutwe mukalu. Nga si mukalu mulimu amannyo. Omutwe. Tekiseka kiwaawala buwaawazi. Sirika shut up. Omusomesa n'omuyizi bonna balina ebizibu. Kati nnyoka ayagala osoma oluzungu naye simanyi oba n'oluganda lwenkusomesezaamu omanyi olwogera. Yangu atambula. Buli wamu alinga yakuba. Buli wamu yakubwa oba muzira yugo kamala. Tambula mangu. Nyakutambula linda. Banange. Nkanje ndabi. Firumu egenda maaso. Nkanje alaba nga alina obuzibu bw'amaanyi nnyo. Speak English. Yogera luzungu. English. You know me? Oh, Manizani. You know English. I said English. English. Wulire tabu. Ebyo yasamira tebijja kuyamba. Yitawo. Tambula. Olyoko kunkumuko yuga. Laba amagulu. Kalinga ge batemyemu wakati we tegayunga bulungi. Entambula omwana alinga abomoka bubomosi. Rwale lutreno. Nono ge bamwale talina budde bwe. Okimanyi nno nakizudde ku kyalo kuno. Jjajja Galaba yasinga amaanyi. Kaakano no mu kaseera kano ab'olugambo. Olaba Senga Jennifer yagenda waggana. Kali ono ssebo yagamba mujjajja Galaba mbu yasinga amaanyi ku kyalo. Jjajja Galaba akola. Ng'amugamba njajja Galaba w'amaanyi nnyo. Tubonyaabonya ku kyalo kino. Lwaki tubonaabonanga njajja Galaba waali? Kati obyogerere wa mpiso. Baali mu kkubo mpiso n'abakanga. Ono n'ayingira akamwanyi. Mpiso bamutya kubanga ogwo omuyini gwatambula nagwo bagamba wagukoonako oba owedde. Laba ettabu. Olugambo nalwo olukuddusa n'oyingira ebimwanyi. Mwe baana mmwe mujja okukitegeera nze mpiso teyeesigamwa. Waliwo nno n'amannya nago ge weetuuma nga galina kwongerayo bandikwagadde. Batuukira mwana. Bannaye kiki? Bayingira ennyumba nga busaale. Aba ekiki? Kumbe empiso teyeesigamwa. Ate empiso abadde ki? Lukalwa kinze nga sina kye. Mpiso nga Senga. mpiso.
mpiso omusajja abadde atugoba mama oyo omusajja nga muzibu mumukoze eki mpisa abadde afuuse ekirala tewali senga kyetumukoze mmwe mumanyi nti omusajja musibu ate mulyose ne mudduka kubaayo omusajja ogwo omuggo gwakwata mu kulaba nga yagukubyeko bw'ati kale nno senga yabagamba ni bayise ku lugwanyu kubanga mpiso abakulabika nga abakubako omuggo gwabeera nagwo mbu bwagukuba ogoberera bugoberezi era buli kimu gye kiggwera bannange nze ngenda kumala ennaku 3 nga sikola lugambo bagudde ku kyekango galawo kakati no munnange oluvannyuma ogenda okuddewo omukyalo n'omukambwe abonyabonya abaana babandi lengera olukulu abagamba okwasa ate nga kuva dde abaana b'obuwala tebaasanku mu kijja oteeka eyo laba engoye ze bambadde muganya okuleka ni mukola emirimu gyonna kati mwevulungule natandika obuvulungula mu kitaba kwegamba waliwo omuntu akola ekintu gwe nkugambye kuwogana okwevulungula kitegeeza kuwogana be balina engoye enjulifu obwana akana akasaana okulabika ndi kabuulirirwa bw'otandika bakiboko ng'olinga akuba ente olaba n'ente ogikuba nekaaba nti mmo gwe terera wali eri mu kidiba awo tabakkiriza kwoza olugoye balina lumu ate nga balina okuba ni beevulunga mumale okwevulunga ate mugende mulime omukazi ono omukambwe bw'ati kaakano abaaki ababonyaabonya tugenda okwetegereza nga lwakyama ewaka waliwo omuwala yali azze omulaba amuyita senga era abamuwala we nenengera kyakola abaana b'abandi mu nsi eno ejjudde okugunjuka n'abagunjufu ekikolwa nga kino kiraga omuntu bwe yeeyisa ng'ensolo ate nga n'ensolo ziba zisobola okulabika ni ziyambagana kwega omuntu yenna buli waaba ali aba yeetaaga buyambi naye kale otunuulira omuntu n'olumanya ddi oba n'olowooza ddi lwalowooza okwagala okulaba muntu muno ng'ali maziga bw'ati naddala ku sayizi y'emyaka egyo abaana abato bano okuba ni bakaaba bwe batyo embeera eno ebeerawo omuntu ne yeebuuza oba ye yakola ki abamu bambi batuuka n'okwebuuza lwaki baazaalibwa kubanga kirabika baali tebali redde kubeera ku nsi kuno kulaba nange okusanga bannange obadde obuze wendi ngonyiridde efirimu egenda maaso ayo mutawuni naawe ogimanyi era nkulaba obulamu bulungi senga banna kaakani no munnange gyetuli ono zimu eyo ate bano senga bindabayo bino kibino ebikookooma nze munange sina kyenza nga mugamba ekyabaana sisobola kubanga nkyogera kyoba olina okumanya ni abaana abo bantama abaana bano tebafanga kati sebo ono omuwala ze sina muwala mubaamu abantu ab'empisa embinga okuba ni bakanyavu nnyo kwegamba omuntu embeera gye yeeyisaamu kweganga mukakanyavu nnyo atuuka okubanga naye kenyini akaddiwa naye newaba teyandikaddiye kati sebo n'omuwala ono naye agala okuba ni abaana bano babayisa bubi abaana ne baba nga babonaabona obwenkanidde awo ne baba nga tebagenda abaana bano singa obabonyaabonya ekimala kweri baali tebalina waabwe bannange beegenderezanga nnyo omuntu eyali omwavu najja atuuka awali ebisava afazaali atta buli muntu yenna aliwo yabisigalemu yekka naye omuntu yali abaddeko mu byesava kwegamba abirabanga bya bulijjo laba omugenyi osirwala olwo mukaaba olwo nabakube nnyo n'omugenyi sebo n'akwata omuggo bakube bagala kubonyaabonya baana b'abandi baba batta bafe gasiya muyite mugende mutyaba enku janguwa gasiya munnange nga bakwata kuba okulabika ni beeyongerayo
bagende nga baleeta enku senga z'abatumye naye ng'okubabonyaabonya kyakola. Efirimu egenda mu maaso. Akawungeezi bwawungeera. Wuno omukyala yabugaana obuyita maama kani ngagambe enkumu temugenda kuyingira mu nnyumba. Engeri gye mwatandise okuddugala mweddugaza mwenna temuyina muwunya n'okuwunya abantu okuba ni mutunula ngaawo kuli empunu. Nagamba kati muteekeyo enku laba ezo enku zigise bijanjaalo ezo ate mugenda sula mu nnyumba ya mbuzi. Yabaga abalina kusula sewo mu nnyumba ya mbuzi. Kaakano yabugaana okulabika nti busula mu nnyumba. Ono omukazi yayongera kutama bannange n'ataamira abaana n'abayisiza ddala bubi nga bw'okiwulira. Kaakano oluvannyuma akawungeezi ako muve mu nnyumba y'embaata. Abazuukusa n'amazzi engoye ze ziriko zajonjobadde dda tiyabawadde kyakwebika. Yabakubye eggulo n'alyoka abayisa bubi n'abasuza mu nnyumba y'embaata. Ate temuyina kuleka ni muzuukuka leeti. Abukeera 12 lengera engalo empewo efuuwa ku makyoko bannanga omuntu ateebisse. Omuntu olaba osula mu nnyumba nga kale era nnumba nnungi obuliri naye wooteebika ku makyo owulira nga tolina kye weebase. Kale baasaba babe nga bagendako okusaba kubanga ne ku Sande baba balina okuba basaba. Takyakkiriza kuleka ne bagenda kusaba kaluba olunaku olw'Essande olumanyiddwa olutongole nti omuntu asabako. N'abagamba olubimbi olugolo temwalumaze n'olw'ensonga eyo temina kyaki gye mulaga. Mube nga mugenda okuleka ne mulima. Enjala ebuluma bwasuze mu mbaata embaata ziba n'enkukunyi. Yabaga bakwate enkumbi bagende balime. Laba engoyi mwana wa muntu gwe babonyaabonya bati. Kati ssebo n'ono omugenyi agamba mbu bawunya nnyo ate nga tebakyanaaba. Jjukira be baleeta amazzi be bakasoma nti tebabakkiriza ganaabako. Ne bakusanga ng'onabye ku mazzi ago baaba oba ojja kukinnyonnyoka. Yagamba mujje mulabe. Ono yabayita ne basooka bamunywegera ku bigere ssebo. Naga amuwulira engeri akawo akava ku bigere ebyo. Akawowo mukawulidde ak'ekibuga. Mwena muli mu kyalo eno mugubye bugubi muli mukuwunyamu gwe mulimu. Gwena muwunyira eri. Perfume gye mwambala bambi ewunya bubi. Byana bino. Nyammwe yakola loosi. Ye lwaki bwe yali afasi yagenda nammwe. Abantu balangira. Omuntu ayinza okulangira ne wejjusa. Kaakano tugenda okuddako omusomesa w'Oluzungu. Ekyalo kinyuma Katonda alina abantu be yatonda. Laba bagambanga baliawo tebategeera. Yatayogera kuba Bannange omukazi gwe bayita Mama Dumba tategeera. Kabula Bannange omusomesa. Kaakano abali mu lugambo gw'omusomesa ze nkanji. Nekyebale Original. yenze kenyini original. Yeyita nkanji original. Original. Banange oli otya omukulu nkanji teekako aka original. Oli otya kati atambula agonza olubuto. Nemubulire n'embeera gye mulimu. Kani nga mugamba ni waliwo omuzadde gwe tumanya ayina ssente mpitirivu nnyo nsimbi ng'ayagala omusomesiza omwana w'Oluzungu. Oba muzadde ki temumpe omwana nalinga n'eddumba. Olwayogera ku ddumba kumbe bano basanze bageya ddumba. Atambula n'eryenvu limu taligabaako. Kati ng'agamba omwana ono gwe twagala oyigirize. Oyinza okulusomesa omwana ono olulimi olulala sooka otubulire olulimi ki lw'omanyiyo olulala lw'oyinza omusomesa.
I'm original. Yes. Nkanji oyina olulimi lwomanyi lwonna. Nga nsomeseza n'abaana bangi. Babadde baagala muwa ssebo Jennifer gw'abayigiriza. Nkeni oyo nja musomesa ne buli wamu musomese. Natambula ne yeeyongere kwegamba tagooma ye. Tagooma Nkanji yeeweta bwewesi. Kaakano munnange oluvannyuma nagambe tugenda maaso n'ekifaananyi Kikezeza ku makya. kati waliwo omwami ali wano amanyi nadde nakutemiriza dda ng'ongamba ki Ye muwala. njagala omuwala oyo mumpangire kuba ye muwala gwe njagala annange waliwo ebirenzi kugamba bitamanyi kweyogirako Okukyukana ku ddiini yange. sebo kituma butumi muwala munne waakyo mumpangire mpanga nga ttanuulu Kyagala nkikuweerawo. kyonna ky'onoosaba nja kikuwa naye kasita ompa omuwala oyo kani nga mugagwe tofaayo omuwala nze kennyini gw'ogambye ebintu ngenda kakasani mbimaliriza kale bambi mugambe nje namuwa poloti ekyalo kino kiriko ebisisa biyitirivu nno efirimu egenda maaso kaakano mu kaseera kano nga tukwate kuba tudde wa maama Ddumba jjukira buli omu ku kyalo kuno akimanyi ye muntu asinga okuba ni waya ntono oluusi omuntu omulaba nga waya ziriko ekizibu oba oyagala obe nga omusabira Katonda abe nga akola ki asobola okulabika ni amuyamba Wasuzeeyo bulungi. Wasuzeeyo maama. Munnange nze ndi mukyala mubuulizi wange. kati omubulizi w'enjiri nga tatuuka munnange tutambuza kigambo kya Katonda manyi Katonda agamba mu Matayo tubanoonye mwenna abazitowereddwa mube nga mutikkulwa yamutunuulira ati kati munnange omwoyo gwobe ng'okwasa Katonda ogenze n'osiruwala ekigambo kya Katonda yonna bakusedde olyoka ojja ompa enjiri munnange ekigambo kya Katonda tukituusa wonna ekitanatuuka era tukizudde tukireete wano banna wano ogambye nti okireete buli wamu mbaga wano tekiriiwo otegedde otyamu ekigambo kya Katonda tekiriiwo kati nze osobola kumbulira enjiri enjiri ebasiiwuusizza nnyo lengera obukafiri we butunyiriza ye munnange obukunyirira okwosaamu ku ddiini toddamu kutumanyira naawe kennyini weetaaga kubuulirirwa lengera okusiiwuka kw'enjiri kw'oliko munnange Mukama Katonda ababeere aliko ekigambo kya Katonda tanyiiga gezaako naawe weebuulira enjiri gwe kennyini naawe obulwako okuyamba owooza Mukama Katonda atwagala gwe ng'otunulanga gwe baakyayi genda naawe Katonda akwagale kaakati munnange ekyalo kino omanyisemu kiriko ebizibu bingi kati Kyalo kuno. mpiso gy'ali alina omusamba gwasamirira guli mu mutuba omunene kati kume n'oli omwami omwambuluzi wa gundi w'ebyuma naye alina gy'ali baasi kati ono sseba alina amaanyi agafuuka kyayagala n'afuuka akakazi baasi n'omugo gwe entambula esigala ya mpiso nayeko kaddeemu okalaba ni kaddeemu kati ne tuddako wa muzeeyi Kampola ali wano atudde yava mu by'okuyomba nga omubuulizi w'enjiri namugwako nga mugana namwandu ngenza omubulira enjiri nambuuza nti nze gye neebuulira emala namwandu okimanyi nsanzeeyo mu nakibuga kyankoze nogamba kino ekikazi ekinene atutteyo enjiri muzeeyi Kampola amugani okoze ensobi omukazi namusanga mukuba ontambula ngenda ne mubuulirako ne mugamba ebintu byakola munange si birungi omanyi omukazi kye yankola namubuuza ekimukubisa abaana b'omukazi oba ababonyaabonye omuntu yandibaagadde kuba abaana abo mu mbeera gye balimu okufiirwa mukadde we baba beetaaga muntu abafaako kati mu ngeri obafaako ayuza bayuze omukazi yankuba katanzira obuto muzeeyi Kampola amaanyi gamugwamu okuva olwo era kale bino ebagamba nti ennyonyi enkulu eyigiriza ente okubuuka muzeeyi Kampola takyagala kuyigiriza abantu bonna
ng'owonye nze luli yali anzise munanga abantu abamu tetulina babuulirira njiri waliwo abatuuze nga benjiri tebagyagalira ddala kale beewuunya engeri gye beeyisizaamu ddala ne tudda ku bbala baasi afuuka ono naalina amaanyi mangi mpisa amaanyi g'alina agudde ku galaba nkulabe wadde nange nkulaba oli eri osindika obwo obuyembe bwe obulina n'endalo gy'okukiraba olowooza nina gundi gwe ekyokuzannya gwe saza kuzannya twala eri oli mufere ofere abantu mbu obajjanjaba baasi laba oluyi galaba yatandika nga boodi empya ate nyako manange uiva ndi lubuto yamwambula yamukutuliramu ekigundi galaba yamukutuliramu ekyambuluzo iva wuno ali lubuto kati ensonga ekirayika ate ogwo mukisa gwe gumera gutudde mu ggwe kyowulira ng'olubuto mukisa era ekyo kirabika olubuto okugiramu nga tukwambulula ngenda kwawabire wakyama togenda tompa wabira ali mukankana waliwo amugoba iva ali lubuto galaba yali yayiyayo tekiniiki osobola okubeera nga oli musawo akolera mu kayukiyuki naye nga buli ajja omukola ki omujjanjabira awo kati ono ye mwambuluzi abambulula efirimu egenda maaso kati munaye nga tujja tudde wa pasita pasita agenda maaso n'ekigambo kye wuliriza nnyo ekigambo kya pasita ate nno musumba kyembadde nkugamba famire y'omugenzi Sentamu twetaaga okugisabira ennyo abaana abo mbasabira kubanga bayibuli egamba ye katonda w'abamulekwa ate naye katonda w'abannamwana katonda nga bw'ali omulamu agenda yamba abaana kubanga omukyalo oyo mama w'abaana abonyabonyeza abaana kuba nawulidde baŋŋamba n'okuŋŋamba nti omukyala takyabawa mmere ate oba okumanya ababonyaabonya ne mukyaki yabagobayo tebakyasaba mukama katonda egenda maaso kale mu mbeera eno okulayika nti omukyalo oli abonyabonyeza abaana nnyo lengera ekigambo kino wekitandisa okulayika nti kikyasaanira ekyalo kyonna kwegamba obubi obuva mu maka gali so nga amaka gali ga kitiibwa nnyo nga nyinimu tannagavaamu naye omukazi engeri gy'abonyaabonya abaana kati afuuse ekisekererwa era ekirina okukolebwa kwe kulayika ni bambi babasabira nnyo abaana bali baali basaba naye n'ebyokusaba alabika abibajjako tebakyagenda kusaba ono pasita mukambwe nnyo tujja kumusabira bayibuli katonda ajja musumulula oyo ajja kusumulukuka asooke enkubikulire yobba olabe wagamba katonda ajja kujjukira abaana b'olunaku lumu okujjukira kwa katonda kulwawo naye bwajjukirajjukira namugundu era kye tulina okukola nga tubakwasa mu mikono gya katonda abenga abeera nabo yababawambaatira efirimu yiino awe nfata jukira twale waliwo akyukakyuka kale waliwo omwana ow'obuwala omanyi ensi erimu ebintu bingi abantu bebamanyi n'abalala bebatamanyi omuwala wuuna gy'atambulanga musota n'atuula ku bbala n'asooka yeetegereza efirimu egenda mu maaso katuba tuli ewaluma n'abavubuka kola zaaba Andereya sewo gyebali kale ndayi gyebali ogamba ki munnange mbadde mbuuza oba olinayo k'okulya ewaka mmere wavudde wamwe nga tolidde naja munnange omanyi ndi mulambuze nadde nze kulambula kati oyagala mmere nakuba simanyi oba kale oba emmere njikuwa naawe nonzikiriza nkubamba nange njagala oba kubanga kutunula ogenda okwetegereza nasabe emmere aliko ebinyumisa
bannange nakubulira njiri ne tuddewo omusomesa ow'oluzungu kani nga muganda nakubulira enjiri n'ofuna omukisa n'odduka olowooza nadduka ne buddusi mwana wa Katonda nga mugamba nti okimanyi bw'olwokubira mwana wa Katonda kati awo kyekyangoba nti ngamba mu bulokole maanyi ga Katonda olidde omusomesa ebintu by'essomero bino byebimbuzabuza naye nange oluusi n'ekiweebwayo mba njagala nkisindike kuba emirimu gya Katonda mu kugitambuza alina ebizibu ebimuleese omusomesa bizibu ki abadde azze tusaba baana ayagala tumuwa abaana babe nga basomera kati ayagala abe nga bamusabira afune omukisa ogw'okuba nga abayizi bajja nnyo ayagala agule ku kaswa ky'akazungu nga kaliko n'eddagala akoyo okozesa omunnyo n'obuti bw'emmwanyi obuyukiyuki okuba nga bwe bukola ng'obusenya ayagala mukisa okubonaabona si kufa firimu gye tulaba njagala Katonda ampa ekibiina abaana kuba njagala wempeza abaana nga 10 omulundi zimbe n'ekibiina pasita kakano pasita aba ali wano nga senga Jennifer ne Jennifer baabano bayingiddewo Mukama yeebazibwe aweebwe ekitiibwa mutuuleeko wano nnyo gyetuli pasita oli otya pasita naye musumba tuze tukubuliremu ebizibu byaffe mukama musumba tulinda balina ettaka lyaffe emmanga ekyeyamani wabula bannange ebintu byensi si byangu kati bwe yalitunda ne kituluma nnyo nga bannannyini ttaka sebe ettaka lyabwe kyeyamani yalitwala mu byolugezigezi ate bagamba kyeyamani si musajja mwangu kati basooka kumuwawaabira waani wajajja omuzibu oli omwambuluzi yabambulula n'ettaka lyagenda okubasanga kaakano tugenda okuddako omusomesa akomezzaawo omuyizi laba omuyizi gw'ayina laba omuyizi musajja maanyi ezungu English ekiri wano tugenda ku musawo muganda oyo omulokola aba mulungi era aba wa mazima ebyali biru munnange twasooka kuloga ate oli omusawo muganda alina sabbaawa sharpshooter owulidde salawo kati waliwo gwe bafunyisiza olubuto mu ngeri y'okumwambulula naye senga alabika ali yaguba yo luto teyalufunye kati asazewo agende ku option B oba plan B kati tubadde munnange tuzze nga tulaba nga tugamba byonna bye baatwambula tebyakola obako ka Jennifer kaagaana haleluya mwebale kusoma ddumba omwana asomye eddumba bamuzza ddumba yogera ekyo oluzungu ekyaluzungu ekyaluzungu ddumba kitaka akandi oligino ulira bano kwe kujja babasabire senze gundi atandise obbalayiza emenyi bya Katonda byakulayira amanya gange mukama sangula kitabo ekyokufa obawandiike kitabo ekyobulamu yono mbega wa Katonda omanye omubulizi w'enjiri abambega wa Katonda Katonda aba yamusindika kati abambegawe kambasabire mukama nkwebeza kulwa banda tubana balokose basazewo okwenenya ebi genda maaso n'obbasabira bawo omukisa obawangaze mu nsene y'abalamu obawo obulamu obutaggwawo nkwebaza Yesu yabasabira amina kubira kwa Yesu ngalo Yesu bamukubira engalo ez'amaanyi Yesu omanye awonyezaawo Yesu awonyezaawo aha kati tugenda okudda eno nantumira nabbanja bali mu buzibu mwagenze ku church nawulidde mwatuluse ne mugenda ku church
Sabagano genda ku chachi. Musiru na wano nyene. Temudanga muno okusaba sente zogenda okusoma mbu mwagala school fees. Kitamwe yazireka wano. Namwe mwenyini mwagala kusoma, mwe mwenyini mutunulanga obutasoma mbu mwagala kusoma. Sente zenina okwerera ninawuza mwana wange. Bwe mba mwagala school fees mugende musabe nyammwe yebase wali. N'abalaga bamuziika. Mbu mwagala kusoma. Genda erimba mbalage nyammwe wali. Mujje mbalage school fees bwe muzinona. N'abaleeta kubijja. Omanyi waliwo ekikolwa nga kiringa kya bulogo, omuntu n'ayogera ekigambo nga kya bulogo. So muyina okwegendereza bannanga abantu abamu ebigambo byabwe n'enjogera yabwe ebisinga biba bya bulogo. Kusinsabule otada mokomanyira nza nnyoko siri nnyoko nnyoko wuuyawo uwe yebasawo omusaba school fees bwe muyinazemu saba kwegamba ekikolwa eky'okubonyaabonya bamuleko obanga agamba ne maama we wansi we yeebasi talina kyayinza kukola. Temuddamu kunkabirira mukabire ngaawo. Addamu okunkabirira ojja kukiraba. Nyammwe mumulabye mwesiruwaza munkabirira. Musoma omwana wange tannatuuka mu siniya musoma. Temuddamu kumanyira mumwagala kusoma nnyini. Ani abagamba njagala musome gasiya. Oyo ye step maza. Wabula si bonna naye oyo ye step maza. Yabba kuba empika laba olutwe lukalinga akimbu bwagala kusoma osoma ki? Naye Mukama Katonda okubanga munange tubonaabona obwenkanidde omukazi n'atukuba n'atuvuma atulangira wabaawo okukubonyaabonya ne bakumma emmere ekyo kimu. Ne uno byonna bibakoze tabawa mmere tababikka engoye. Seba abuge bugende ku malalo gye bubabukaabira. Mbu bwagala kusoma. Nammwe munaasoma mmwe. Nga mutunula muti. Basalawo munange ebyokaaba bakaabidde ebbanga ddene. Manyi okaaba kuno ogenda n'okaabira ebbanga ddene. Naye ekikola amakulu kwe kulabika nga omanya ekituufu ekiddako. Bo basalawo babenga ebyokaaba babyenenya kubanga amaziga tegagenda kubayamba. Kati balina okuba ne bayiiya ng'era abantu bamulekwa abataliiko ayamba balina kweyamba bokka. Temutya katudde wampiso mbalabyeko ku kiggwa kyange naye nga siriiyo muyajja ensonga onkolerawo wennyini. Yajja mpiso kati mwana wange ono abasajja abagala kati sebo kawo balumba mpiso baagala abayambe. Ekiwala kino kyagenda okuva e Kampala nga abasajja tebakyakyagala. Kyalemu okufumba bannaye gwe baanammwe ebibabeerako tebibeera bisiraani. Naye gwe sooka olabe enso giyisizza otya naawe eryoka ekuyisa etya. Kati tekizaala yagaa muyina okwambululwa. Sebo jajja mpiso naye agudde mu bintu. Bambi abaana bano bwe batambula batuukira wa musumba kwe kutandika okuleka ne bamunnyonnyola. Maama tabaagalirako ddala tetulina kye twamukola. Sigamba mbu tumujeemere oba nti eri atutumye ne tujeema oba ne tumutenguwa. Tugeza akola buli kyatutuma mu ngeri y'okwagala abe ng'asanyuka oba asiime naffe agezeeko tuyisaako ng'abaana abalala. Kano bambi bakakubya amatu gagenda gaba mu position entuufu gaagano gagenda gabangalala bubangalazi. Kati amatu gafuuse bidiishi bisowaani alinga atega sigino mpi. Kati nga ebisiraani gwe bikutawanya ebyo ngendo bitwala. Jangu gwe omukulu tutandike ffenna. Ono kati awo otededde. Awo bo yambuluddwa. Neno bannange nyambulula ereeta essanyu. Ono mumazi. Kati ono yamaze ofuna obuzito bw'ebyuma. Jangu tulabe gwe ekisiraani gya kisikira ku gwe ssengawe. Tofaayo. Omanyi bino ebisiraani tubyetikka.
nange senga engeri gyali w'amagomesi omanyise bwe omukyala yambala gomesi tatuukikako ne waba leepa afunamu obuzibu kati yazimwambula n'azimutikka ozanya n'okuzanya munange mwanange sirikawo mubenga muguma ebyo byonna mbiwulidde naye katusaba bagenda maaso n'okusaba katonda agenda bayamba katonda agenda kubanga ali nammwe katonda wa Isirayiri ne Isaaka ne Yakobo bagenda maaso n'okuyita katonda wa Isirayiri era nnyingi ey'okubonaabona bamulekwa bayibuli egamba tuli mwana wa muto okuli n'agenda maaso abasabira bafiirwa taata bafiirwa maama wuliriza egamba oli katonda waaba balina omubiri toli mwana wa muntu okwejjusa dde okulimba wagamba oli katonda w'abannamwandu ne bamulekwa nsabidde abaana balw'obulamu basabidde obuwanguzi obajjukire mukama wafiireyo babeere mu mbeera ennungi okuva kati ebibalwanyisa tubikutula ku bulamu bwabwe nabo balabe ku ssanyu mu nsi ey'abalamu amin katonda abamanyi mugenda kuyingira mulye ku mmere pasita ng'amaze obbasabira abaana bano baali bayogerwako dda ku kyalo kuno nga maama bw'abalyako emmere obutabafaako mu ngeri efaananako bw'etyo n'okuba nga baana n'akamu abayisanga bagwira oba ebintu ebiri awo ebitalina makulu kati kyeyakola ng'ayita omukyala asobole okulabika ndi abaana bano abafunira kamere bambi bagaba be nga kama katonda naye ono ssebo bannanga omwami ono yabafukamiza ku kkubo kale weewunya omusamize ng'ono omuloga atalina na woofiisi akolera mu kkubo awo ne buli omu amumanyi tasaaga eddagala lino kati n'alyoka abanogera bbuza simbe genda tobaako n'omuntu n'agamba mwe nkwadde eddagala lino njagala otuukire waka tolina n'omugo olina kunyega n'akuyita erinnya toddamu oli ne waakuyita toyitaba wonooyitaba onooba oli onoonye mazima lengera obulogo bwe butuuse omuntu omukulu mu kuswala kubanga omuntu omukulu oli myaka ejja maama bwegito ne bajja bakugjamu engoye mu kkubo ne bazikusuuza musajja najja akuteeka mu ttale wali eri mu bitooke mu nsiko mu musere owulidde naye obwana obwo busumbuwa nnyo mutabani wange gwe nninawa kati ayagala abe nga n'eddogo lino nalyo liba lina kye liyinza okuyamba kubanga obwana buli bumutawaanyiza nnyo naye bwe nkuwa eddagala eritta obwana obwo n'oligeza n'olisobya ebiddako tonjulira gwamanyi ndikuwe jajja engeri gyendi tikye ayagala n'abaana batta jajja sijja disobya jajja laba omulogo ekyeddagala aba abulayo mulundi gumu eri okufa ogenda okudda eno ona yabadde atwala omuntu omuwa emmere omanyi yayagadde naye asooka anyole ku sipanda omugwa ku bintu kaakano baba bagenda nga tebafuna muntu ababuuzaako era omanye ennaku z'omubbizi baana bamugambye ti wabaawo akuyita n'oyitaba bw'oba ogenda ekatonyiga omuntu yenna wuuyo efirimu egenda maaso oli otya jajja bulungi muli mutyazukira njebale nkyali amapeera gakyabawommera omanye nga yina ewaka eyo gajjudde ayita ku bazzukulu bale ku mapeera manya gye emyaka giba tegikyalya nnyo bikaluba kaakano bannaffe ng'akwata ku bukuleikani beeyongerayo njagala olabe omajjukira omusajja gwe twasabidde n'agenda ebweru kaakano bapasita ali wano n'omukyalo omuweereza muzaana waliwo gwe basabidde naaba ng'afuna omukisa bwetwogerera ali bulaaya kwegamba bano bapasita akusabira n'ofuna omukisa ogende ebweru ne baba wagaana dda ne biba byakulema dda ogenda ebweru ne bw'osanga ennyonyi ng'ejjudde afazaali ogendera mu bbuutu yaayo akutwala naye ng'ogenze essanyu gani nga omusajja yankubidde ng'essanyu limuli bitya ebintu byonna kakana aba ali awo
bwana nga bukomawo kama katundu bambi basiba wa pasita bakitegedde wali kamere manye ebintu byendya bino bizibu nnyo omuntu ayinza okulemererwa ebintu birala byonna omuntu okubanga ali wansi bambi waliwo eyagambye agenda kuleka ndi abaana bano abayamba abaana bano baba bagenda kuba bayamba ndi neweru bagenda kuleka ndi bagenda waliwo abazira kisa ebiseera bisinga ennaku eyinza okukuba naye Katonda lwayanukula essaala zo lwe lunaku lw'otuuka mu mbeera ne wabawo omuntu ajja okukuyamba Katonda yabamulese era baga Katonda ayisiza ku mikono gy'abaddu be ya Katonda gensinza bw'oli bw'ofuuse kinene mama laba amanyi ga Katonda abaana bano bulijjo banyumirwa n'engoye empya sewo bulijjo balinga abaana b'abantu gwe bulijjo omanyi n'okumwenya bulijjo alabikira mu bifaananyi by'amaziga kukaaba bukaabi ne bagenda maaso n'okusanyuka bwe batendereza Mukama omanyi bw'olengerako ebyo Mukama Katonda byakoze toyinza kumumma budde kale Katonda ye bamuwadde obudde tuba tuli awo waliwo abajja bayomba bannanga omusajja atuli bubi kiki fe twagaana otwambulula naye atusobedde wuno mpiso amekuja bana bweojo okola ti bano babano ayitugenda ku lusimbu njagala yituba tulusimbu tukola nsobi yonna bajja banyumya tetuleka okuba tubaako kye tukola ekirema tulina osimba eddagala lino tubenga baleeti mpa mangu wano abo abaana baagana okujja okwambululwa gwe mujja okuweereza mwagana ddungu abambulule bwamudduka mutya muganda mutya ne bagamba mwino Katonda aganye Bayibuli ekugambye nti tokakanga muntu mbeera gy'atayagala vaawo ba Bayibuli egamba gyo Bayibulizo bweno laiko bannange nno ssebo mpisa atabuse ogwo omuggo gwalina we gukoonako gwe omukazi oba ojja mugoberera era abajja kuwambulula kati abaga muyiteyo mukukwata bwana pasita n'atabuka pasita olulimi muliro teri kyogenda kukola wano n'ataama pasita kati bano bagenda otuuka ewaka bagenda okuyita Ddumba Ddumba ogenda okwetegereza senga kale kiri ekyali ku Ddumba gwalinga muzimu ogenda okwetegereza senga n'atoolatoola wulira firimu Ddumba bwase ekibadde ku Ddumba senga kyetisse nga ezinsiwanja zijjamu tonzanyisa vaayo senga najjajjamu engoye laba olutalo ono nakima jakukoleza ayina engabo Bayibuli ngabo bw'oba tewagiririddeko mpunu omaye oyinza ova okulya empunu nga bw'okwata Bayibuli n'ogijjamu omukisa ja kukuwa ogirabye sanga kumanyi eno Bayibuli yono namwokya mu kamwa mu lubuto nkumizisa n'omugo n'agukwata guzitowa laba ekiri eno wabalaba laba etabbu ennaku z'omubbi zibaana naye laba ez'omulogozi weddeyo nayiika emimwa gwe gundi empisa z'embi ng'ozikola okomawa ogenda okweregeza muzeyi Kampola aba ali wano omukazi agudde eddalu munnange ali eri engoye abagamba simanyi mbuzimu okya abaana bali eri yeyambudde abaana bali mu kulaba bitabo wangi
nenge nange mbadde si mwantu omukulu okubanga abantu ali mubalaga bitaba atyo uno ono omugo sitaani ali mugo mugo guzitowa basi linnya lya Yesu linnya lya Yesu moto namuwa omuliro kwatamu bamuwa fire otumanyira lugabe nkyaffe tuli bakambwe abaleero kale nno ebintu tebyali byangu ogenda okwetegereza eyali omukambwe takyasobola kambuwala muffe temuzino nga tuziraba tunoonye engeri gye tukyusaamu neeyisa zaffe eri bannaffe otherwise tuyinza okulowooza nsi wali atulaba mu bye tukola naye Katonda asasula mu buli kikola ky'oba okoze era kubaako empeera n'olw'ensonga eyo abankuumire eneyo bweto begenze tubaagala nnyo mwenna abatulagira mu Uganda abadde Nikolasi nga pasita abaagala nnyo